Olwaleero luyingidde olunaku olwokubiri nga bannakibiina ki NRM abeegwanyiza ekikwatira bendera ku kifo ky'omubaka wa paalamenti n'ekya ssentebe wa disitulikiti mu kalulu ka bonna aka 2026 bajjayo empapula ovuganya kamyufu. Abazze olwaleero kubaddeko Twaha Kagabo omubaka wa Bukoto South nga yali munnakibiina ki NUP eyasala eddiiro ne yeegatta ku NRM nga ku mulundi guno ayagala kuvuganya ku kifo kino naye ku kadi ya NRM. Constitution yaffe kivaayo busimbalaala n'ekiraga nti nno omuntu yenna yeesimbawo mu kibiina ekirala mu mwaka bwe guba nga gusigaddeyo gumuwa ddembe bw'okebera mu article y'ekinaana okulaga nti ayagala okuvaayo mu kibiina ekyo ky'abaddemu adde mu kirala. Nansonga Cole eyali muna FDC naye gyeyo empapula okuvuganya ku kamyufu ka NRM ku kifo kyalimu kati. And I said, why are other areas growing while other sub-region is not growing? If it was being in a position that can make the region grow, we should have grown it by now. Baba Minister okuli Jim Muhwezi ow'ebyokwerinda wamu ne Mattia Kasaija ow'ebyensimbi bajja empapula okuttunka ku kadi y'ekibiina mu bifo byabwe. Kuddamu kuweereza abantu bange ab'e Rujumbura County mu Parliament ya Uganda. Njagala kulaba nti amazzi amasanyalazi biri mu byalo byonna. Bagamba guno gwe mulundi gwabwe ogwesemba oluvannyuma lw'okukulembera ebbanga eggwanvu. In my case, yes, I intend to make this my last term, I think. Ate bwe ntunula mu nakanya bonna abenesimbyeko nga sera abantu abajja kutuukiza ebintu. Abavubuka obugambe otya no besimbewo bo besimbewo mbakube wansi kakati omwaka guli manya ekisanja kiri nja kubalekera. Nampala wa NRM Hamson Obua agamba nti obungi bw'abantu abeesoboddeyo okuvuganya kamyufu k'ekibiina kyabwe kiraga obuwagizi bwe balina eri bannayuganda. You can see that every part of Uganda is represented in big numbers. On day one, they were able to have over 700 people. That demonstrates the fact that NRM is a mass party. NRM is a multi-layered party comprising of the young, the middle age, and the senior citizens. But it also demonstrates the fact that the NRM walks the talk. Bonna abajjayo empapula bagamba singa bawandwako eddusu ne bawangula ku bifo bye beegwanyiza bakulaakulanya ebitundu byabwe. Naye bw'otunuulira ennyingo z'enkulaakulana ettaano olaba nti kyankwanza ate ffe tuli bubi tusaana na kusabirwa busabibwa okugeza bwe weetegerezaamu mu byobulamu eddwaliro eringanga eddene mu Kyankwanzi district ye Ntwetwe Center 4. Etaame ejja tugenda ku consolidatinga tukole n'ebirala ebitulina mu pulaani. So nsaba abantu baffe baddemu bampe obuwagizi. Bikyaliwo ebikyabula kyemmanyi nti era abantu bange bakirabye nti wadde tebampa kalulu ku nsonga ezitali zimu naye era mbabeerereddewo n'embeera nga nkola era balina essuubi nti omuntu akwatagana ne gavumenti direct tobeeranga mwana mulirwana ogenda kusabiriza kuwa mulirwana. Bannakibiina ki NRM bakyagenda mu maaso n'okuggyayo empapula ez'okuvuganya ku bifo eby'enjawulo mu kamyufu kaabwe.